Amasasi n'omukka ogubalagala binyose ku luguudo lwa Jinja Road mu kibuga Kampala. Police bebadde eziyiza retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP okuyingira ekibuga. Omukka ogubalagala gunyose okumala akaseera nga mmotoka ya Dr. Kizza Besigye esimbiddwa mu luguudo wakati nga takkirizibwa kweyongerayo ate ya Kyagulanyi omukka ogubalagala n'amasasi bwe binyinyiitidde atadde kakola tondeka nnyuma n'adduka ku basirikale abadde bamuteeze. Dr. Kizza Besigye agambye nkikuwaasa ennaku okulaba nti okusaba kwe badde bateeseteese abakulu bano bakulinnyeemu eggere. Teri abadde na mmundu, teri abadde na jjinja, teri abadde na muggo, naye bonna abampi n'abawanvu baweddeyo ne batwetooloola wali nti batusazeeko ne tusigalawo ku nkomerero ne baswala nga tebalina kye bakola, tebasobola kututwala mu kkomera babeeko ne kye batuvunaana, tebalina kye basobola kutukola ku nkomerero ne bagamba tikali mugende era ne tujja wano. Abantu baffe abamu babakutte wali we tubadde era abamu banaffe babakubye nnyo nga babakwata ne babatwala mu kakkomera ka jipu akakomera ke batambula nako, era kati omulimu gwe tulina okukola ffenna kwe kubagoberera okulaba nti tubajjayo era n'ababakubye tulina ebifaananyi byabwe tugenda nabo okubateekako embeera enkambwe. Ye omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma yogeddeko ne bannamawulire n'asaba ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna begattwamu balwanire eddembe lya bannayuganda. Bule tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mwekikiriza ntuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda ekyo nsaba kitugatte bw'abaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa. Fe abakulembeze tuteekinza sitepu ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okuteekinga sitepu yakubiri na yakusatu tudde emabega. Baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba. Omulodi wa Kampala Meya Salongiryas Lukwago yabadde ssentebe mu kuteekateeka okusaba kuno yeekokodde nnyaabo ebyokwerinda okubalemesa okusaba. Twateeseteese kusaba era kereziya netukkiriza bulungi ne tukola n'enteekateeka ne tusasula ekifo okusaba ne kuteekebwateekebwa bulungi. Poliisi okuva ku makya yaggaddewo wano nga teyogera naffe tetuwadde ensonga. DPC w'e Kabalagala ali wano n'abawanvu n'abampi naye baaganye okwogera naffe. Sadamu Gayiro omukulembeze wa PPP ne John Kendall Charles the man owa CP nabo mu kwogerako ne bannamawulire bategeeza nti kibakoze bubi nnyo okubalemesa okwogerako n'omutonzi. Olwaleero tukitandike kireme kukoma mu kusaba ne bekituuka mu kwesimbawo era tulonda omuntu atya. Tulonda atya ffenna tukkirize oba tuli banene oba tuli batono tuyimirire mabega w'oyo. John Kendall Charles the man leeta okulamusa okuvudde mu Conservative Party. Mwebale banyabo ne bassebo okujja abangi bwe muti Katonda abawe emikisa. Abawagizi b'ebibiina bino ababaddewo nga tiyagaasa anyooka bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala Patrick Onyango yalabudde bano nti poliisi tejja kubakkiriza nteekateeka zaabwe egenda mu maaso nti kuba okusaba kwabwe bakutegese mu bumenyi bw'amateeka. Mu festival season eno oba oteekateeka olukuŋŋaana oteekateeka okusaba ekivulu ebintu ng'ebyo omuduumizi wa poliisi yayise ekiragiro anti omuntu yenna omuteesiteesi w'ebikolo ng'ebivulu ng'okusaba bonna bateekwa kufuna olukuso. Gavumenti ya Uganda esaze ebbeeyi y'amasannyalaze eri abaagala okugayingiza mu nju zaabwe okutandika n'omwaka ogujja 2023. Omusasi waffe Musisi John Kaltuvire ku ntono. Enteekateeka eno eyanjuddwa minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka Honorable Ruth Nankabirwa Ssentamu bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Ategeeza gavumenti erina ekirooto okutuuka omwaka 2027 bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 bonna nga bayingiza amasannyalaze mu mayumba gaabwe era nga baaka.
Minisita agamba nti waliwo bannayuganda bangi abadde baliraanye emiti gy'amasannyalaze naye nga bakyalemeddwa okugayingiza nga bagamba ensimbi ez'okukozesa mu kuyingiza amasannyalaze empitirivu era buwanana nga zikyabalemeseza nti abano basaliddwa amagezi nabo okusobola okwaka. Kaakati amasannyalaze okugajja ku muti ogayingiza mu nnyumba gasaliddwako okutandika n'omwaka ogujja 2023 ng'oli okugayingiza mu nnyumba gavudde ku mitwalo 7,283 ne gadda ku mitwalo 47. Minisita agambye waliwo ne bannayuganda abadde tebasobola ensimbi zino emitwalo 47 nga bo tebasobola zikwata mulundi gumu kuziwaayo ate bano basaliddwa amagezi nga bagenda kusasulako emitwalo 20 amasannyalaze gayingizibwe ng'ensimbi emitwalo 27 okuweza emitwalo 47 zigenda kubawolebwa okuva mu Uganda Development Bank nga teziteereddwako magoba nga bwe gayingizibwa oli emitwalo gino 27 egiwumuwoleddwa agenda gisasula mu nkola ya kibanja mpola. Ensimbi eza buli ezasasula ez'amasannyalaze nga basalako akasimbi katono kadda ku nsimbi ziri ezamuwoleddwa Uganda Development Bank. Uganda Development Bank ekuteereddeyo akabega nti emitwalo 27 yo egenda kuzikuteerako ozisasule mu mpolampola nga temuli magoba. Olwekyo kye tukwagaza ggwe funa emitwalo 20 gokka. Zenkota z'amatooke nga 5 kubanga kati bagaseera oba embuzi y'emu oba enkoko zo nga 6 zitunde ofune emitwalo 2 ofune ku masannyalaze ate oluvannyuma emitwalo 27 ojja zisasula nga totegedde kubanga buli lw'onoogendanga okusasula amasannyalaze ffe nga tukusalako katini tojja kawulira. Ku lwa 88 akatoyinza 8 CBS FM radio lwasa mayinja munanda gw'emusi John Media Center mu Kampala. Omujaasi w'eggye UPDF ali ku ddaala lya Kopolo Okwi Franco alindiriddwa kutwalibwa mu kkooti ezisaba Amagye oluvannyuma lw'okuba omutuuze amasasi agamutiddewo. Kopolo Okwi olunaku olwa Ssekukkulu yasinzira ku kyalo Vura ekisangibwa mu Odravu muli enkambi y'Amagye ey'Ebondo n'akuba omutuuze Shida Filiam amasasi agamuttirawo oluvannyuma lw'okumutuma Waragi n'agaana. Omu ku batuuze abaaliwo nga bino bigenda mu maaso ategeezezza nti Okwi yali asuze ng'anywedde omwenge bw'atyo yayita omugenzi Shida amutume ku dduuka amugulire ka Waragi kyokka Shida bwe yagaana kuba nti yali agenda kusabako ekyaddirira kwali kumukuba masasi mu bisambi n'oluvannyuma n'afa. Shida yaddusibwa mu ddwaliro ku Koluvu Hospital okufunayo obujjanjabi kyokka ebyembi gye yayitira. Omwogezi wa poliisi w'ekitundu ekya West Nile Josephine Anguchia agambye nti omukwata akadde konna wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Army contributed some 2.5 million shillings to support the burial of the deceased. Besides that, they plan to produce the suspect Okwi Franco Kopolo before the court martial, which will take place within Bondo military barracks and will be open for the general public to attend. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa muba bangi nga mwagala okuloopa omusango ddembe lyammwe okwerondamu abantu ababakiikirira nga munnamateeka Hakim Ssempagala bw'annyonnyola. Abantu ab'enjawulo bwe mubeera nga muli bangi ng'omuwendo gwammwe mungi ddala ne muba muwera abantu 100 oba okusukkamu nga mulina omuntu gwe mwagala okutwala mu kkooti ng'alina kye yabasobyako wabula ng'ekigendererwa kyammwe kye kimu ku muntu oyo, etteeka erirambika enzirukanya y'emisango egy'engassi erimanyiddwa nga Civil Procedure Rules libawa ebbeetu okwerondamu abantu ennamba nga ntinitini 1, 2 okumwendo gwonna gwe muba musazeewo okusobola okugenda mu kkooti okukiikirira ebiruubirirwa by'abantu abangi ku muntu oyo gwe muba musazeewo okutwala mu kkooti. Abakulembeze b'obwakaka bwa Buganda mu ssaza Kooki bayozayozezza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II olw'okumalako omwaka guno 2022 ng'alamula n'okulambika obulungi Obuganda. Ssaalonga Natooli Kirigwajjo muwandiisi olukiiko lw'essaza Kooki agambye nti basanyufu nnyo era essanyu lye bagenda kuliragira mu Lubiri e Mengo mu nkukaya kya Basavimba olunaku olw'enkya.
kati nno nkubiriza abakoki mwenna n'abalala mwenna abannabudusiro n'amasaza amalala mujje tubugirize baffe Ssaabasajja nga tujaguza nga twebaza Katonda nga twongera okumusanyukirako Ssaabasajja okumalako omwaka era neebaza enteekateeka ey'omukolo guno okulaba nti nno yateekebwawo ffenna Obuganda we tusisinkanira okuyozaayoza baffe okumalako omwaka kati nno baagaliza okutuuka ku lunaku luno okulumalako obulungi okuyingira mu mwaka omujja ogw'essanyu ogw'emirembe nga batugoberera Ssaabasajja byatugamba naddala okusimba emmwanyi n'emiti. Elisa Nicholas Ekitende ow'amawulire ku lukiiko lw'abavubuka mu ssaza Kkooki agambye nti Omutanda abakulembedde bulungi era nabo bamaze dda okweteekateeka okwolekera Olubiri e Mengo okubugiriza Nnamunswa. Kulembeddemu bavubuka bannange okweteekateeka okujja mu nkuuka ya CBS FM Vimba nga 31 lwa Beene Mengo kuyozaayoza Aibeene okumalako omwaka guno ng'otulamula bulungi ng'emyaka gyonna era tweteeseteese okujja mu nkuuka ya CBS Vimba okubugiriza Wangala Ssaabasajja. Enkuuka ya Chabasa Vimba yankya ng'ennaku z'omwezi 31 mu Lubiri e Mengo era ku luno eteekeddwamu ebinnonogontoko omuli ekiguwo okunoonya ekisumuzo kya pikipiki abayimbi n'ebirala bingi. Abakulembeze ba Town Council Kalungu mu district y'e Kalungu basanyufu olw'omutindo gw'empeereza ya Radio Bujajja Chabasa bagambye nti gubayambye okulaakulana bwe batyo bakunze abatuuze mu kitundu ekyo baggwere mu nkuuka Vimba. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. Bano nga bakulembeddwamu Kiragga John ssentebe wa Town Council y'e Kalungu bategeezezza nti leediyo y'obujjajja kavumbeeza mikutu nsaale nnyo mu kutuusa enkulaakulana ku bantu ba Kabaka mu kitundu kino ekya Town Council y'e Kalungu nga CBS eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo saako amawulire bw'atyo Kiragga John akowodde abatuuze mu kitundu kino ekya Town Council y'e Kalungu okubukeereza enkokola baggwere mu Lubiri e Mengo babugirize empologoma mu nkuuka Vimba. Ebintu byonna bye twagala okutegeeza abantu baffe ab'ekitundu tuyitira ku ddoboozi lino erya CBS. Twagala okubebaza okubeera nti batuwa omwaganya buli we tubalabirako buli we tubeetaagira okusobola okutuusa amawulire eri abantu baffe. Teri mukulembeze yenna asobola kulembera abantu be ne babeera nga bali bulungi nga talina mpuliziganya nabo, naye ekituufu kiri nti buli kyoteeka ku CBS abantu banguyirwa okukifuna amangu. N'olwekyo banna Kalungu n'ebitundu byonna ebyetoolodde tugenda okwebaza CBS olw'ebyo byetuyambye ku byenkulaakulana. Mbutuufu programs nnyingi amawulire ga CBS gakulaakulana gabamu ebyenkulaakulana bingi, programs nnyingi ze bateekawo okutukulaakulanya. Omuntu akwagaliza okukulaakulana kituufu yaba akwagaliza emirembe mu ggwanga. N'olwekyo mbasaba mwenna tubeereyo tusobole okubeera nga tubugiriza Omutanda ate naffe tugatte ettoffaali oba olyawo ku leediyo yaffe CBS. Babakulembeze abalala naddala bakansala bagamba nti CBS olw'ebirungi byekoledde ekitundu kino eky'e Kalungu butereevu balina kugyegattako mu nkuuka Vimba bwe bato ne bakubiriza abatuuze abalala mu kitundu kino eky'e Kalungu ne mu bbendobendo lyonna okubukeereza enkokola bagende mu Lubiri e Mengo babugirize empologoma. Amannya Sakwe Edward, Speaker wa Kalungu Town Council. Tubeeyo tubugirize Ssaabasajja ate nga tusimba n'emiti nga Ssaabasajja bwatukubiriza kubanga obutonde bw'ensi nabwo bufudde. Tulina okusimba emiti nga Ssaabasajja bwe yatugambye nti enkuuka Vimba ng'osimba omuti. Abavubuka twenyigirireyo tubeeyo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Kizito Lukyamuzi agambye nti omukyala ali obuto ng'alina mukenenya aweebwa eddagala n'azaala omwana atalina bulwadde obwo. Wabanga alina olubuto ng'ate alina mukenenya oba ali ku ddagala oba tali ku ddagala waliwo eddagala lye bamuwa tannazaala ate ne omwana bamutandika ddagala nga yakazaalibwa n'amalako emyezi nga 6 bamukolako. N'olwekyo era omukyala yenna ennaku zino era buli mukyala yenna agenda okuzaala okugenda mu kiriniki bamukebera okulaba nti alina akawuka ezaako okulaba nti bamuwa eddagala kiyita PMCT ekigaana omukyala okuwa omwana obulwadde bamuteeka ku ddagala erigaana omwana oli okumuwa obulwadde. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Chabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj
ebbanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes Milton Mucho Suldojevic asudde abazannyi 7 ku ttiimu eyeteekera empaka za Africa Nations Championships eziyitibwa CHAN. Ttiimu eno kati esigaza abazannyi 30 ku bazannyi 37 abadde mu nkambi era abazannyi 7 abasuuliddwayo Grant Masiko, Arthur Kigundu, Philbert Obechan, Bright Vuni, Hussein Senoga, Kagawa Senoga ne Cromwell Rothomio. Abazannyi bano bagenze okusalwako nga ttiimu eno yakamala ennaku 9 mu nkambi era nga lumu omwezi ogwa Gatonnya ttiimu eno yakusitula okwolekera Tunisia ekubiye enkambi n'okuzannyamu emipiira egy'okwegezaamu okwongera okweteekerateekera empaka za CHAN. Uganda mu mpaka za CHAN egenda kukiika mulundi gwa 6 ku mirundi 7 era yasooka kukiika mu 2011 neddayo mu 2014, 2016, 2018 ne 2022. Empaka za CHAN zigenda kubeera okuva nga 13 January okutuuka nga 4 omwezi ogwokubiri mu Algeria era Uganda eri mu kibinja B n'ejjara Congo, Ivory Coast ne Senegal. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Amasasi n'omuko okubalagala binyoose ku luguudo lwa Jinja Road mu kibuga Kampala wakati. Poliisi bebadde eziyiza bannabyabufuzi Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibuga. Gavumenti ya Uganda erangiridde nti esaze ebbeeyi y'amasannyalaze eri abaagala okugayingiza mu nju zaabwe okutandika n'omwaka ogujja. Omujaasi w'eggye lya UPDF ali ku ddaala lya Kopolo Okwi Franco alindiridde okutwalibwa mu kkooti ewozesa bannamagye olw'okukuba omutuuze amasasi agamutiddewo. Ge mawulire ag'essaawa zino tweyanza nnyo okutuwuliriza akumaata kumira mpeera.